Omutukuvu Katonda waffe otuyisiza mu lesoni erina etukola bulungi nnyo bwe tuyize ku kwagala n'obwenkanya. Kakati tugenda kuyiga engeri entuufu okusemamu omwoyo gw'obunnabbi. Abadde naffe ku lulina kati beera naffe otuyigirize tubitegeere bulungi kubanga wabituwa ng'olina ensonga. Tulungamye olwaleero nga tuggulewo mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanzizza nnyo Musumba. Kwoteri eyasooka mu mwaka guno ogwa 2025 etukoze bulungi nnyo, naye ate twagala kwebaza Mukama atongedde kwota endala. Tugenda kutambula omwezi guno ogwa Kafuumuula Mpawu ne Muzigo saako ne Ssebo Aseka. Emyezi egyo gwe mwezi gwa April, May ne June. Omuwandiisi yatuwadde omutwe omunene ogugamba nti ebigambo ebijulizibwa, ebifaananyi, obubonero, engeri y'okuyigamu obunnabbi bwa Bayibuli. Kyemanyi waliwo njagala kukkiriza nga tutandika lesoni eno nsooke njibawe mubeeko ebigambo bye mwogere bituyingiza mu lesoni y'olunaku olwaleero, awo nno tulyoke tusimbule n'omutwe ogugamba nti emisingi egimu egy'obunnabbi. Mu myaka gye6 amawanga g'Abawarabu agawerako geekunga gagende gakuba Isirayiri gamugye ku maapu gaba tegannasitula ye n'asituka. Isirayiri najja kuba amawanga g'Abawarabu gonna mu nnaku 6 nekiwawaza ensi yonna amatu. Kyenzijukira nti abasomesa b'obunnabbi gye nali e Makerere Kiwuunya ne baga nti ono Kalumagido, olutalo olukulu Kalumagido olusembayo, Yesu tasussa 66 nga tannadda, naguno guliko tannaba. Mu lesoni bawadde ekyokulabirako nti 1991 mutalo wakati wa Amerika ne Iraq, omusirikale omu akkiririza mu bunnabbi yalaba namunkanga helicopters nga zisituka mu ddungu okulumba Iraq. Bwe yalaba najjukira obunnabbi bwakubikulira okwenzige, yalaba ddala enzige zennyini ezalagerwako siri ezibojja. Nasasanya enjiri egamba nti enkomerero etuuse, buno bunnabbi butuukiridde, helicopter z'enzige ezayogerwako. Nammwe ndowooza mwali muwulidde, Mukyala Kabiri wali owuliddeyo? Musumba bwe twali tuyingira mu 2000 naho ko waliwo kaakajagalalo Y2K compliant. Brian wali owuliddeyo? Twalitandikira 2000 awo nga tulinga nga mu 2010 nalyoka batugamba waliyo meteor mu luzungu nti ejja liringa ejjinja eddene erijja era eryeyokeredde ensi, era we lunaagikuba ensi yonna egenda kusaasaana, egenda kukutukamu ebitundutundu byonna bisaasaane mu bbanga omwo. Mukadde kyonuka ebintu bingi ebibadde bijja nga bataputa obunnabbi nti Mukama waffe ajja. Gamba waliwo era njogera ku jjinja lyennyini ndowooza ono lyayogeddeko nti bannasayansi bagamba nti waliwo ekintu kye balengera nga kijja naye nga kitambula ki mpola mpola, naye bakirowooleza nti kiyinza okugwa mu Amerika oba mu Bungereza nga tebalina bukakafu bukola ki, era nga bakirowooza nti eyinza okuba enkomerero. Dennis waliwo omukwano gwaffe eyatugamba nti Oktoba nga 2 waliwo biro gye balina okusayininga, waliwo ekigenda okubeerawo emyaka nga 2 egiyise 2022 awo. Netulinda naye tetulina kye twakola ki
kyetwalaba kati kino kisinziira ku ki ekyokusoma obunnabbi ne buyitawo ne bugenda nga tebutuuse kiva ku nsonga bbiri. Esooka obunnabbi olw'okubanga Katonda atera kukuweera mu bifaananyi symbols buteekwa okubaako ensoma ey'enjawulo eva ku kusoma ebirala. Waliwo guidelines ezigobererwa okutegeera obunnabbi n'okubutaputa obutuufu. Bwe kitakolebwa bino bye bivaamu ng'ebyo bye twogeddeko. Ekyokubiri, attitude yennyini ey'onaasoma obunnabbi bwa busoma onoonya bwaki? Oyala osoma ng'asoma literature, osoma ng'asoma history. Attitude y'onaasoma ekyo kikulu. Bibulawo abaali balindirira Yesu Kristo baasoma obunnabbi ne babutaputa nga tebagoberedde entaputa ntuufu, n'ajja n'addayo ne mu ggulu na guno guliko bakyamulinda atajjanga. Kwota eno tugenda kugezaako okugoberera guidelines ezisengekeddwa ayagala okusoma okutegeera n'okutaputa obutuufu obunnabbi zasaana okugoberera. Era bw'aba akikoze obunnabbi bwonna ku ntaputa yaffe y'Abaseventh Adventist bwonna busoma ku Yesu Kristo, bwonna busoma ku Yesu Kristo. Si concentration ku historical events nga abasinga obungi bwe tukola. Yekwota yaffe eno kyetugendako kuyiga ebifaananyi, obubonero, obusoma otya, obutegeera otya, obutaputa otya n'ebirala. Tugenda kutandikira mu Matayo essula ya 24 olunyiriri 15. Twagala tulabe Katonda mu kwogera naffe kiki kyaluubirira. Matayo essula 24 olunyiriri 15. Kale bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza Daniel nnabbi kyeyayogerako nga kiyimiridde mu kifo ekitukuvu asoma mwategeere. Mukyala Kabiito, kiki Katonda kyaluubirira? Bwe tusoma tutegeere. Ayagala nnyo tutegeere. Tusome neko ne mu Yeremiya essula 9 olunyiriri 23 n'olwa 24. Atukyali ku nsonga y'emu Mukyala Kabiito gy'atuwadde okutegeera. 9:23 na 24. Yeremiya agambye nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti omugezigezi teyeenyumirizanga lw'amagezi ge, so n'ow'amaanyi teyeenyumirizanga olw'amaanyi ge, so n'omugagga teyeenyumirizanga olw'obugagga bwe, naye yeenyumirizenga olwa kino ng'ategeera era ng'amanyi nze nga ndi Mukama akola ebyekisa n'ebyensonga n'ebyobutuukirivu mu nsi, kubanga ebyo byensanyukira, bw'ayogera Mukama. Tweyanziza nkyayagala tumutegeere. Ayagala wabeerewo relationship, wabeewo enkolagana, tumutegeere. Naye yadde kiriwo ekityo nti yeesanga nga waliwo okusoomooza kw'asanga, challenge gy'asanga mu kwagala ffe tumutegeere. Tugenda kisanga mu Isaaya essula 55 olunyiriri 8 n'olw'9. Tulabe buzibu ki Mukama Katonda bw'asanga bwe tuba ffe nga tulina okumutegeera. 55:8. Kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe, so n'amakubo gammwe si makubo gange, bw'ayogera Mukama. Kubanga eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe n'ebirowoozo byange. Ebirowoozo byammwe. Mwami Ssewankamba, mu kwagala Katonda ono ayagala tumutegeere,
naye kusoomoza ki Mukama Katonda kwasanga mu kwagala ffe tumutegeere. Ebiseera ebisinga tutera okwagala okubanga oba tukunukiriza okutuuka ku kutegeera okukwe. Mu kutegeera kwaffe nga tusuubira nti twandibanga kati tulina bwe tutuuse mu kutegeera okwaffe nga kulinga okukwe. Naye wano atulambikidde bulungi nti okutegeera kwange si kwe kwammwe, oba oli awo kwammwe kulimu kyekubiira, oba okwammwe kulimu tekutuukiridde ngate okwange. Kyava yagamba nti nze enteekateeka yange gye nnina gye muli yanjawulo nnyo ate mmwe gye mulina, n'ebirowoozo bye nnina gye muli bya bulokozi, bya kubununula, bya bulungi, ate nga ffe tuyinza okuba ate si kye tulina. Omwana w'omuntu kye yakulira alina akamanyiiro nti ebiseera ebimu tumanyira Katonda okulowooza nti tuluba lyerimu naye ekitali kiki kituufu, kubanga agambye ebirowoozo byaffe bitono okusinga ku bye, kubanga ebibye bisinga ensi obugulumivu, n'amakubo ge gasinga bwe gatyo amakubo gaffe. Ebiseera ebisinga y'ensonga lwaki olaba nga tulina n'amadiini mangi, buli omu kyayagala kyakola. Musomba Kakema, kusoomoza ki Mukama kwasanga kwagala ffe tumutegeere. Lesson yagambye ng'ogenze mu ggwanga etali liryo olwadde oyagala ogula eddagala n'ogenda mu famasi oyinza okufuna obuzibu okunnyonnyola buli atunda eddagala. Kyoyagala okimanyi naye tolina language, tolina vocabulary, ngeri gyo okinnyonnyola. N'akirya ne ku Mukama n'agamba nti Mukama Katonda byayagala okututegeeza bingi nnyo, ayagala nnyo communicatinga naffe tubitegeere olw'obulokozi bwaffe. Naye byembi ffe problemu ya Katonda si mutaba na vocabulary, naye ffe problemu eri ku ffe. Ffe tutalina vocabulary esobola kuyingira mu birowoozo bya Mukama nga bwe yandyagadde okubituwa. Number 1. Number 2, n'okutegeera obutegeezi nga bwogambye. Okutegeera kwaffe kutonotono. Ye challenge. Yesu kyava agamba nti nina bingi nandyagadde mbagambe naye temunnaluba. Tweyanziza twagala twabe ne Dawudi omunazabbuli, Zabbuli ya 139 olunya olusooka paka ku lw'omukaaga okukakasa ensonga eyo gye twogeddeko. Kusomooza Mukama kwasanga yennyabo. Ayi Mukama, wannoonya nze, wammanya, omanyi bwe ntuula era bwe ngolokoka, otegeera okulowooza kwange nga kukyali wala, onoonyeza ddala ekkubo lyange n'okwebaka kwange, era omanyi amagenda gange gonna, kubanga simuli kigambo mu lulimi lwange. Laba, ayi Mukama, gwe kyotamanyira ddala. Onzingiza mu maaso n'ennyuma, era ontaddeko omukono gwo. Okumanya okulinga okwo kwa kitalo, kunnema kwa waggulu, sinza kukutuukako. Oyo Dawudi yakakasa Mukama bye yayogera mu Isaaya nti ebirowoozo byo Mukama bisukkulumu sisobola na bitegeera, naye olw'okuba guli bwe gutyo Mukama akola atya tumutegeere. Nga bwe tugambye nti vocabulary ye teri limited, eyaffe abantu yeri limited, naye nga kyayagala ayagala tumutegeere, nga we tumutegeera tujja zimba relationship, ate nga relationship gyanoonya. Olwo Mukama akola atya bw'amala otegeera ekizibu kyaffe nti ekizibu kya Ssebadduka vocabulary ye ntono, Katonda akola atya ffe okumutegeera. Agambye mu nnyiriri tuva okusoma nti ye yatunoonya n'atwezingako n'atuwambaatira n'atusembeza gy'ali. In other words, byonna yabikola okufuba okulaba nti gwe atantegeera kantuuke w'oli, kanzikiire ku level kw'onoosobola okuntegeerera, nange onoobeera n'enkolagana
ennungi nange. Nolwekyo Brian nga bwagambye kyasooka okukola kumalirira butatulekulira. He does not give up kubanga tulina barrier. Number 2, ne Daudi n'abawandiisi abalala ba Bayibuli olwokubanga tulina obunafu n'obutategeera bya Katonda tebagamba nti tuwanike biveeko naffe tutegeereko akatonda ke tusobola. Nekirala ffe nnyini ng'abantu kwe kukkiriza nti waliwo atunoonya. Bwe tumala okukikkiriza ekyo ne bwe tunaasoma ekigambo kya Katonda kijja kutandika okukola mu bulamu bwaffe. Naye bwe tutakikkiriza ne bwe tunakisoma kijja kusigala ng'omuntu bw'asoma amawulire. Katugendeko mu Baluumi essula 11:3. Era tukyali ku nsonga eyo challenge Katonda gy'asanga mu kwagala ffe tumutegeere. Omulala abikule Bakolisi ekisooka essula 13:12. Obuziba bw'obugagga obw'amagezi n'obw'okumanya kwa Katonda tomanyi bwe buli. Emisango gye nga tegitegeerekeka n'amakubo ge nga tegekkaanyizika. Ngende maaso. Era kikakasa kye twogeddeko kino Pawulo yakyogera nti naye azaayo ku kiri Mukama kye yayogedde ky'ebirowoozo byange bisukkulumu ku byammwe. Naye twagala tulabe Bakoliso ekisooka essula 13:12 tulabe mawulire ekyamalungi ge tufunaawo nga Musumba bw'atugambye nti olw'okubanga Katonda tagivinga up olwoffe tubiveeko olw'okubanga ebirowoozo byaffe tetusobola kubyenkana n'ogamba tetulina kye tusobola kukola. Katulabe Bakoliso kyatugamba. Tulabira mu ndabirwamu ebitalabika bulungi naye mu biro biri tulitunuulagana n'amaaso. Kaakano ntegeerako kitundu naye mu biro biri nditegeerera ddala era nga bwe nategeererwa ddala. Kyalakabito mawulire ekyamalungi ge tulabawaawo muffe abalina vocabulary eri limited. Amawulire amalungi nti obutategeera bwaffe buno bulungi tebugenda kuba bwa lubeerera. Ekiseera kigenda kujja byonna tubitegeerere ddala. Mbufunze nga mukyala Kabito wagamba nnyinza obutabitegeera byonna kati naye mpola mpola nnyinza obutabitegeera ddala nga ndi ku nsi naye bwe tuligenda mu ggulu ebibuuzo ebisinga bye nnina Mukama ajja genda abindaga nga mbitegeera nga nkola ki nga mbitegeera. Nsumba Kakembo olwokubanga tugambye nti endowooza ya Katonda ebirowoozo bye bisukkulumu okusinga ku byaffe. Olwo Katonda ye asalawo atya alonda atya ekkubo omwana ayogera naffe. How does he choose to communicate mu ngeri etuukira mu mbeera ze ne tumutegeera? Waliwo ekyandiikibwa ekiri mu Ebbulaniya Ssebo essula 1:1-3. Kaba tusomere Ebbulaniya essula 1:1 paka ku 3. Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe bannabbi. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogera naffe mu mwana gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonze ebintu byonna. Oyo bw'ali okumasamasa okw'ekitiibwa kye n'ekifaananyi kye ddala bw'ali era bw'asitula ebintu byonna n'ekigambo eky'obuyinza bwe. Bwe yamala okukola ekyokunaaza ebibi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'obukulu waggulu ng'asinga obulungi bamalayika bw'ati nga bwe yasikira erinnya eribakira bo. Ye Musumba Ida yayogeranga mu bannabbi ne Yesu tannajja nga boogera basonga kuwe agenda okujja. Ekiseera bwe kyatuuka najja ekyamuleeta kwogera naffe kutulaga Katonda ono n'okutumanyisa enteekateeka gy'alina mu bulokozi bwaffe. Tasirika. Brian yagambye nti yatuyigga yakka wansi ku levo yaffe tusobole okumutegeera. N'ekyo kyotuwadde katwongereko ekyawandiikibwa ekiva mu Amos essula 3:7 okuzimbirako ekyo Musumba kyatugambye nti tasirika yatunoonya nakka ku levo yaffe.
Amos Essula Satonye olw'omusanvu. Mazima Mukama Katonda taliiko kyalikola wabula ng'abibikkulidde abaddu ne bannabbi ekyama kye. Lwaki mulowooza Mukama Katonda ono gwe twogeddeko atali limited ne vocabulary lwaki tabaako kyakola okujjako ng'amaze kukibikulira abantu be bannabbi abatabitegeera? Mukyala Kabiito. Listen, gye twabadde tuyiga kooti ewedde yabadde ngetuyigiriza ku kwagala kwa Katonda. Katonda ono olw'okuba waakwagala, okwagala kwonna kubaamu empuliziganya. Olwo nno ne tulyoka tuzimba enkolagana. Kale bw'abibikkulira abaddu be bannabbi bitutuukeko y'empuliziganya olwo okwongera okuzimba omukwano n'enkolagana wakati waffe ababikkuliddwa ebyama bino naye omutonzi waffe. Ebigambo bino ebibikkulibwa bya bulungi bwange, bya bulungi bwaffe, bigasanze. Tekikola nnyo makulu okubanga waliwo obubaka obujja gye ndi ng'ate nze sigenda butegeera. Y'ensonga lwaki agambye nti tewaliiko kintu kyonna kikolebwa kitajja kubeera nga kinnyonnyoddwa gye ndi obulungi okukitegeera. Isaya yagambye ebirowoozo byange n'ebyammwe byawukana nnyo. Dawudi n'akikkiriza n'engeri gye nakolebwamu yakyama. Pawulo n'agamba nti n'okubitegeera bw'asirika obusirisi nga tabibikkudde ye kennyini teri n'omukufu ayinza kugezaako nakubi teri kyaba atuyamba n'atusaasira naye sakulevo tuyinza okutegeereramu n'abitubikkulira. Nekano Katonda nnyo n'abitubikkulira ate ng'ayise mu bantu ngaffe tulyoke tubitegeere buki bulungi, kubanga yalina obuyinza okubiwa bamalayika naye teyabiwa bamalayika, abiwaffe bannabbi be. Bannabbi ate babituuse ku baki, ku balala, abantu balime okubaako n'ekyekwasa ekirala. Ogwo si mukwano na kwagala okutayogerekeka. N'ekirala lwaki taliiko kyakola kuleka nga amaze okulabula kubanga ye ali straight forward. Bw'aba ayogera teyeemotyamotya, bw'agamba nno nti genda obajje eryato futi ze zino ali straight forward. Yes, tweyanziza eri gye tuvudde mu bakoliisi ekisooka. Mukyala Kabiito atugambye nti mulimu ekisuubizo nti nnyinza obutabitegeera kati naye with the time nebitegeerekeka kubanga ekigendererwa kya Katonda ayagala tumutegeere nga bwe tunaamutegeera tujja zimba relationship. Naye okukakasa kye twogedde nti nnyinza obutabitegeera kati tugenda kusoma mu Danieri essula 12 onyolo 4 tulage nti oyinza obutabitegeera kati naye nga bijja kutegeerekeka gye bujja okutuukira mu mbeera ezo za Katonda mu kiseera ekyo. Danieri essula 12 onyolo 4. Naye gwe Danieri bikka ku bigambo ossa akabonero ku kitabu okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi abaliddiŋŋana embiro n'okumanya ku luli yeeyongera. Musumba ndi wuwo bw'agamba okumanya ku lyeyongera kiki ddala kye bagambira Danieri? Katusooke kye batamugambye. Nze natandika okuyigira obunnabbi nga buli musomesa gwempulira asomesa agamba amagezi galyeyongera nga gageraageranya ku sayansi gwe tutuuseeko mu biseera ebyo. Amagezi galyeyongera, ennyonyi kakati zirala bwetabuzi mu bbanga, emmotoka zidduka sipiidi, sayansi agenze wala nnyo, typewriter kakati n'ebiringa ebyo. Naye context Danieri gyayogerako, Katonda ayogera ku kitabo
ekitabo ekyo magezi gali eyongera mu kukitegeera naye bamugamba okukibikkako Mukama yamanyi ddiro kirigenda kukola amakulu agasingawo kyova olabanga yalanga okutegeerekeka mu kisa kya 18 so nga okuyita mu myaka bagezanga okuvunula William Miller y'omu ku abo abaasinga okukiriirimula n'okunyonyola obulungi obunabbi bwakyo William Miller omwami ekkanisa y'Abaseventh Day katukigeraageranye nsumba ky'otuwadde ne kubikkulira essula ya 22:10 okukakasa okujjayo ky'otuwadde nti wali yamugamba kibikkeko kubanga ekiseera amagezi okukitegeera kijja kutegeerwa mu maaso naye wano katulabe kyamugamba naŋŋamba nti toteeka kabonero ku bigambo eby'abannabbi obw'ekitabo kino kubanga obudde buli kumpi nsumba kigeraageranya oba mukyala Kabiito nti wali mu Danieli oba muweera obunnabbi distant future nti bya biseera bya wala maaso nnyo naye wano mu kubikkulirwa nti ekiseera kikoze eki kituuse wali mu Danieli amuga nti omuzingo gubikkeko kubanga ekiseera tekinnakola ki tekinnatuuka vocabulary ono akozeseddwa essaawa zino tebayinza kumutegeera kuba mu biseera eby'omu maaso ng'amagezi geeyongedde aliba ategeerwa nnyo wano mu kubikkulirwa kye bavagayo kana nti bikole ki let it be kubanga ekiseera kikoze eki kituuse tweyanziza olwo bwe kiba kiri bwe kityo ng'ekigendererwa kya Mukama Katonda ayagala ffe tumutegeere nga mu kumutegeera kuno tujja zimba relationship oba enkolagana olwo ffe paati yaffe tulina kukola ki batuwadde ekyawandiikira mu kubikkulira essula emu olunya olusooka paka ku lwokusatu nga mwe muli ekyokuddamu kyaffe nti ffe response yaffe Mukama bw'aba agenderera kuzimba relationship ayagala tumutegeere ffe tulina kukola ki sebo mbadde nga sinnaddamu ku kibuuzo mbadde nkyali ku gundi eri katono nti Mukama yeetaaga nnyo twongere okubitegeera naye bw'ogenda okukitunuulira eri agambye nti teekako akabonero ate wano agambye nti toteeka kabonero kubanga ekiseera kiri kumpi omusajja Danieli we yabeererawo nga okukomererwa kwa Mukama waffe tekunnaba na kukola ki ebigambo bino ebyaku kitabo ky'okubikkulirwa Yesu Kristo yennyini abireeta eri omuddu we Yokaana n'amugamba nti biibino ekiseera kiri kumpi era bw'ogenda okutunuulira embeera ez'etambula eragira ddala nti ekiseera kiri kubanga engeri ez'obubi zigenze zeeyongera bweyongezi kati obadde obuuza mu ssula esooka ey'okumi olunyiriri olusooka olunyiriri olw'18 paka ku lwokusatu yagambye nti okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yatuwa okulaga abaddu be ebigwana okubaawo amangu n'abuulira mu malayika we ng'amutuma eri omuddu we Yokaana eyategeeza ebigambo bya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu Kristo byonna bye yalaba alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo eby'obunnabbi buno era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo kubanga ekiseera kiri kumpi Kyakabiito kiki kyatugamba atugambye nti bwe tubanga kye tulina okukola okulaba nga tubutegeera obunnabbi buno tusome atasobodde kusoma faayo okuwulira nga abalala bakola ki basoma ate bwe mmala okusoma era bwe mmala okuwulira nteekese mu nkola essebo tweyanziza musumba we twadde tutandika yatugambye nti obunnabbi buno okubutegeera waliwo guidelines nti ebigambo bino byaweebwa bannabbi ne babiwandiika nga mu kubiwandiika tebabiwulira buwulizi ne babirekawo ne babiwandiika ffe tubitegeere naffe ababisoma naye nga musumba wagambye nti mu kubisoma buno ekivaamu abantu okutapita obubi kiva ku nsoma naye batuwadde guidelines mu lesson ze tulina okugoberera Oluganda yakiyise emisingi
ze tulina okugoberera oba amateeka ge tulina okugoberera we kubanga twagala kusoma obunabbi buno tubutegeere bulungi nga guidelines ezo bazaawuddemu mu categories oba emirundi ebiri nga guidelines oba emisingi egisooka gikwata ku kyawandiikibwa kyennyini giteekesera ku kyawandiikibwa ekyo ku bunabbi obwo entaputa yaabwo entegeera n'ensoma nga omusingi omulala essira kuliteeka ku nze asoma nina kigendererwa ki mu kusoma obunabbi nsoma yayogeddeko nti nsomanga asoma literature nsomanga asoma just history ndi musomesa wa divinity bisome ngende mbisomesa abalala so awo we tugenda okuteekesira tugenda kusooka ku etteeka erisessira ku kyawandiikibwa ekyo era nja kusaba mukyala Kabiito tusomengayo limu nga tunnyonnyola mpozi okwongerezaako kati ni ku kyogambye emisingi baatuwadde 5 ku buli sayidi egissa essira ku kyawandiikibwa kyennyini then n'egikwata ku nze kennyini akola ki asoma ogwasoose batugambye nti reading candidly tikyawandiikibwa kisome ng'asoma ekipya n'oba wali okiwuliddeko ti awo Yesu n'agenda mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye tokisoma nga omubuulizi bw'atandika tugamba ekyo nakiwulirako dda yo close buli kaseera kisome ng'asoma ekiki ekipya nsomba ku nsonga eyo nga sinagigendako bannaffe abasoma lesoni betuyiga nabo kati batandise okunoonya emisingi gino gye giri mu lesoni naye tegiriiyo ffe twagifunye bagitadde mu commentary eza teachers lesson abalina lesoni zino ennene ziri ku peegi 171 wegitandikira nolwekyo temuginoonya funa bafunye kakalaamu owandiike number 1 number 2 egimu bizibu okuvuunula okuva mu luzungu okudda mu luganda tujja kufuba kunnyonnyola mukyala Kabiito agambye nti read the text buli lwokwata ku kiki buli lwosalawo nti ogenda kusoma bunabbi mubutuufu tekikoma ku bunabbi bwokka oba kyawandiikibwa kakasa nti kyosoma read the text as if it were a new text that you do not understand kisome nga takitegeera agulinga gwe mulundi gw'ogusooka byomanyisa okubise ku bbali nga kyagamba this is the case bw'otokola bw'otyo ojja kujja n'entegeera ye ey'edda gyotegeera nga oli muto gyowulira olukwata ku kyandiikibwa kino gyojja nayo this is the case if you read the Bible prophecy from the point of view of our own reasoning oyinza okuliramu endowooza eyiyo oba si ekyo in the light of events that happen in our time ako njala nkagumiza nnyo kubanga ebaffe wano wenkulidde kempulidde kasookera enzikiriza Mukama abantu obunabbi babusinziiza ku biriwo mu ssaawa eyo ku mbeera eriwo kanungu Yesu akomawo Obama Illuminati akomawo kakati Trump anti-Christ byonna nebigende tuswala kubanga kyogambye ekyobunabbi bwa Okitoba 2 nange nakiwulira Okitoba yayita ddandoza yakayitako Okitoba endala nga 2-3 abakuwulira bagamba nti naye obunabbi bulina ekigendererwa kyetujja okugumiza buli sabbiiti obunabbi obusoma obutuufu busooka ku Yesu Kristo n'enteekateeka y'obulokozi ekirala nti omusingi ogwokubiri era nga tutunulira ku kyawandiikibwa kyennyini baatugambye nti reading it carefully tukisome n'ankaliriza tukisome mpola mpola nga tussaayo essira ku buli kigambo
bwenteeka yessira nga nkisoma kitegeeza details omwandiisi zayagala nfune sijja zimiisinga naye bwe sitakisoma na bwegendereza ndi layikira okukitaputa obwange okukijja ku kyo kyennyini kyekitegeeza okugeza yayogera bw'atyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna kakati bwamala bw'akisoma ye n'embizzi na buli kimu yabitwala ng'ebikola ki so nga bayibuli ebiriibwa ebyawula n'ebitaliibwa ebikola ki ebyawula. Ekyokusatu, reading aesthetically nti waliwo abasoma bwe tuba tusoma ekyawandiikibwa kino tumanye nti tekiyimiridde ku bwakyo. Waliwo yeekwata olunyiriri n'alunokolayo wano n'alunokola wali naye n'atafaayo kumanya nti events za Bayibuli oba empandiika ya Bayibuli buli kimu obubaka bujja bugoberaŋŋana okugeza. Bwe nsomako mu Kubikulirwa 13 nga ate bannanga ate bino biri bitya. So bwe nzirayo mu Daniel 7 nasomako ne mu 8 ne mu 9 entegeera yange ey'ekyawandiikibwa kino oba ey'obunnabbi buno eyongera okugaziwa kubanga teri kyawandiikibwa nga kiri independent obubaka bwe bumu oba ndagaano mpya oba nkadde. Kyeyanziza Musumba ekyokuna kigamba reading contextually, tusomera mu context. Kiki kyagezaako kutugamba awo? Kikiri omukadde kyono kakyabadde ayogerako nti emirundi egisinga nsooka kufuna bampa topic bayinza okumpa topic ekubuulirako twagala Musumba ojje obuulire ku kintu ogundi ekimulago obunnabbi nenjagwa ku Bayibuli noonyeyo enyiriri zange ezituukira ku topic gyebakoze gyebampadde. Kikyamu si kikyamu naye kikyamu kikirimu kwe kuva eno nentuukira ku lunyiriri lwennyini nendukuulayo bukukubira nendukuwali ekyokulabirako omukadde kyaleesi tiyogera bwatyo ng'alongoosa ebiriibwa ng'oli bamutumye okunoonyayo byawandiikibwa ebikakasa nti embizzi tuliye najjayo ekyo kyetuyita context. Ddayo emabega musuula eyo ozuule ekiriibwa n'ekitaliibwa kyekiruwa essuula eno kyeyogerako kiki kyonoozuula ng'ozeeyo emabega. Yesu teyali ku kyakulya Yesu teyali ku birongo kuba bitali birongo naye yali ebyokulya nga tanabye mu ngalo atanabye mu ngalo bakwata ku byokulya bifuuka ebitaliibwa ne bakuwadde muwuggo ebiriibwa bikkirizibwa ng'omaze okunaba emirundi 7 ebibiri ebitava eri kujja kukola ki ye context gy'ojja kufuna nga tosoma ekintu kyonna n'okulayo bukuzi lunyiriri olwogeza kyoyagala. Kyeyanziza ekiddako agambye nti reading intertextually ng'agambye nti ng'ogenda onoonya ng'osoma olunyiriri olina okuba ng'onoonya n'ennyiriri ddala ezinnyonnyola ekyo kyennyini oba ekinyusa ekyo ekiri mu lunyiriri lw'osoose okusoma nti Bayibuli eno yegenda yeekola ki yennyonnyola kuva ku lunyiriri olusooka paka ku lusembayo. Mu bufunze Brian kyagamba olunyiriri luleke lweyogerere gwe tolutuuma ekyo kyoyagala kituukirire ku mbeera zo toluzimbako nnyama. Let the verse speak for itself. Nabakoma mu makkati ekimba ekyo komaawo katudde ku zino endala nzasoma nsomera mu mbeera ki bwemba nze ngenda osoma nina kukola ki bwemba njagala okutegeera obunabbi. Ekisooka batugambye reading spiritually nti bwemba ngenda okusoma ekyawandiikibwa kino nina okusooka n'ensaba kubanga bwe tugamba ebyawandiikibwa bino nga mukadde we yatusomedde Mwoyo Mutukuvu ye yalungamya abantu bano ne bawandiika. Bwe nzijja nga sisoose kusaba bwemba nziza okusoma ekintu kyonna
nyinza obutalabawo makulu mu kyawandiikibwa ekyo. So singa nsabye Omwoyo Omutukuvu n'annuŋŋamya engiwa kyatugambye nti olabawo ng'omugo gw'amazzi. Oli atasomye bw'alaba eddungu, atasabye bw'alaba eddungu, gw'olabawo mazzi. Oli asoma ekyawandiikibwa n'akijja mu Samoni nga gwe tokirowoozangako kuba kabe kasinga osoma naye ng'Omwoyo Omutukuvu tomusabye akuluŋŋamye. Badde mpa nange ekyokugeza nti waliwo yateekaawo egiraasi ng'erimu amazzi ga kitundu ne babuuza omuntu olaba ki? It is half full. Ko omulala nti it is half empty. Nti Mwoyo bw'ataluŋŋamya endaba ye eyinza kati omu agiraba ng'ebulako katono okujjula, omulala agiraba ng'ebulako katono okukalira. Kati bw'otasaba Mwoyo okukuluŋŋamya oyinza okulaba obukyamu naye bw'akuluŋŋamya okiraba mu butuufu bwakyo. Era eri mu Yokaana yagambye nti kiŋŋwanira okugenda kubanga bwe sirigenda Omwoyo w'amazima tagenda kubajjira. Ekyo kitegeeza nti Omwoyo w'amazima yaluŋŋamya. Ate bayogera ku Mwoyo w'amazima waliwo n'ow'obulimba. Abantu bayinza okugamba ayi nina omwoyo naye nga gwakozesa waabuki wa bulimba. Naye Omwoyo w'amazima aluŋŋamya ekigambo ne kivaayo mu nteekateeka ya Katonda nga bw'ayagala. Ekyokubiri ku ntegeera yange asoma ekyawandiikibwa batugambye nti reading it intelligently. Tukisome n'amaki? N'amagezi. Nti era mu kukisoma n'amagezi tufuba okulaba nga tutegeera ekigambo yakozeseza understand nga tutegeera ebigambo bino byebakola ebiri mu byawandiikibwa bye tusoma. Kyokusatu yagambye nti reading it corporately kutegeeza nti nga tukisomera wamu ne bannaffe. Entegeera zaffe mu bigambo bino ziyinza okwawukana nga nsoma nzekka naye bwe nzija ne tusoma wamu ne tukikubirako ebirowoozo nga bwe tuli ne kaakano twongera okutegeera ekigambo kino n'okwongera okutegeera obunnabbi kye butugamba. Then ekyokunaba atugambye nti reading it existentially nti nga nsoma ekyawandiikibwa kino okuleka nga kimaze okukola impact ku bulamu bwange nnyinza obutakitegeera kusobola kutambuza bubaka buno n'abalala ne babufuna nga bwe bulina okukola ki okubeera. Ngera bwe yatugambye nti ekigambo kya Katonda kitala kya bwogi bumeka bubiri kisala ne kyawula okulowooza n'okufumiitiriza obusomyo n'ennyingo. Ekitegeeza ekigambo kya Katonda kyokka okuyita mu Mwoyo Omutukuvu kye kisobola okutuyamba okutegeera Katonda yennyini. Batuwadde ekyokulabirako awo eky'omusajja omuzungu eyali mu Afirika muno naye ng'alina omuddu we naye ng'omuddu ono asoma nnyo Bayibuli. Omusajja ono omuzungu kwe kugamba omuddu ono nti biki ebyo by'osoma ezongera obugero. Omusajja ono omuddugavu omuddu kwe kumugamba singa teyali Bayibuli gwe singa nakulya dda wanje. Ekitegeeza nti Bayibuli eno nga bwe tugambye erina okukola change munze agisoma. Bw'ekola change n'oli gwe mbibulira naye bimukolako kyekitala mukadde kyabadde akola ki? So oli singa yaliibwa dda. Muzungu nga yawono. Sitole gyetandikira nti ono nga tannasoma Bayibuli baali balya. Era mbu yamutwala mu drawer n'abikula n'amugamba singa wajja sinnasoma Bayibuli naye waali baddemu ku buwanga buno bw'olabawo wano skulls. Ekitegeeza Bayibuli eno yamukolako. Musumba ekisembayo kigamba reading ethically. Kitunnyonnyole bulungi ekyo. Ekyawandiikibwa bw'oba okisoma kireke kyogere Mukama kye yagenderera. Ethically ekigambo ethics kitegeeza okwawula obutuufu mu bukyamu. Okukitegeera katukozesa ebyokulabirako bye yatuwadde. Abaddu obuddu obwaliwo obubi ennyo ng'Abazungu basuubula abaddugavu. Abamu kyabalumirizanga. Naye okuzikiza omwoyo guli ogulumiriza n'okulaba nga abagira abaddu bano bakulisitaayo.
ate abakristaayo be bakuba abaddu nabakuba baddu bannaabwe ne bagera mu bayibuli ne badukolayo ekyandiikibwa batusomereyo 9:25 engeri gye bakikozesaamu kibikuleko ne mu luzungu 9:25 nayogera nti Kanani akolimirwe anaabanga muddu w'abaddu eri baganda be. Tolabaawo Kanani Semu ne Kamu bamuva abazungu. Kanani ndowooza bamuva bano bahambwa. Mumuli baddu. Nga bamatiza. Nga nabo bematiza. Bayibuli eyogedde. Teri kirala kyonna. Ekirala kye batuwadde. Batuwadde kya Daniel 9:24. Tujja kusomayo. Nti abantu ennaku weeks 7 zisaliddwako ku lw'abantu bo Abayudaaya. Kakali Abayudaaya ababatamwa olw'ensonga endala. Kakati nga bafuna n'ensonga eva mu Bayibuli. Okubakolako byonna bye baagala. Hitler n'agamba nti ne Bayibuli ekkiriza okubatta. N'abatta kisomi bukadde 6. Bayibuli yamukwonera mudda. That's unethical. Okudira ekintu ekirumya abantu. Genda ekyaloberere 3:16. Mukyala. Ekyo mukyala Kabiro yabakitaputa. 3:16 lubereberye. Namusomera atapute. Namusomere. 3:16. N'agamba omukazi nti okwogera 3:16 agamba. Sebeza omuzinda. N'agamba omukazi nti okwongera n'akwongerangako obulumi bwo n'okubeera kw'olubuto mu bulumi mw'onoozaaliranga abaana n'okwegomba kwo kunaabanga eri musajjawo naye anaakufuganga. Musomba kubye tusoma nti emisingi nga tuyiga Bayibuli waliwo egigetukira ku nze ku ntegeera yange. Kati wano woosanga omwami asomye ekyawandiikibwa bw'agamba obulumi mu kuzaala tebabuyitamu nti okwegombako kunaabanga eri musajjawo era anaakufuganga. Kale n'akola byakola ng'olunyiriri awulira lumuwagira kubanga kituukira ku ye yennyini kyakola ki kyalowooza, but that is unethical. Kubanga verse sikyekola ki sikyegamba. Mu ddakiika zino entono ze tuyina tugambye ekigendererwa kya Katonda ayagala communication. Naye communication yeno mukadde kiwanuka communication yeno nga evaamu relationship. Naye ate ayagala tucommunicating naye twogere naye akozesa bubonero. N'olaba gasolo simanya munyenye simanya mayembe ebintu nga communication bulinga ebijikalubya. Musumba hamwe mukadde kiwanuka lwaki Katonda ono akozesa bubonero ng'ate ekigendererwa kyayagala tu communicating naye twogere naye tuzimbe relationship. Katonda akozesa obubonero olw'okwewala engeri endala. Timoseewo kyavudde agamba nti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okumanyanga, olw'okunenyanga, n'olw'okutereezanga n'olwabu n'olw'okubuulira okuli mu Kristo Yesu. Nsomba n'ensonga ey'okubiri abantu bonna abasinga kutawanya Yesu bajjanga kumukema. Ebibuuzo byonna byalinga byakumugeza bw'addamu obutuufu amala akiddamu nga bwe baagala nga bamutta ate bamutaligale. Gawagira Sebo omwana wa Katonda kituufu okuwa Kaisaali omusolo oba obutabumuwa bw'addamu nti mugumuwe obululu bumufudde mu Bayudaaya. Bw'agamba nti tetugumuwa ffe tetugenda mukwatako. Olw'ensonga eyo Yesu kyebanga akozesa naye symbols. Omusajja yakola ennimiro ye n'agirongoosa n'ateekamu abasigire
nasindikayo muntu bagende bagire bamuta daki nasindikayo mwana we ngalowooza nti banamugira yani bamukola ki abawulire naga nti bwali gyali mukola ki agenda kubakuba abatte nkundoga nti naye omusajja ono tayogera kuffe ayogera kubona ete balina bamutya ligale olw'ensonga eyo mukama kyabakozesa ebifaananyi naye ng'ate ateekawo entapota ejja okubitegeera kiseera kyabe teyanziza mpozi katono nnyo nti obunnabbi bwonna busonga ku Yesu Kristo. Bwe tusoma mu ndagaano enkadde prophecies ezirimu ziraga ku Mesaya agenda okujja, ate mu ndagaano empya butuukiriza obw'endagaano enkadde. So bwe buba tebusonga ku Kristo, then kyensoma mba sikitegedde. Katwebaze Mukama Katonda, tukwebaza olw'ekisa kyo gye kiri. Mukama tusaba tumanye ekigendererwa kyaffe lwaki okyatuleseewo ku ssaawa zino, nga tusoma obunnabbi buno n'emikwano gyaffe bonna abali abatuuliza Mukama katubutegeere nga bwe bwatuwandiikirwa, ebeere tubutegeere tusobole okusikira obwakabaka obw'omu ggulu mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.